Omanyi bw'osoma 48 laws of power, amateeka 48 ago, ebiseera ebisinga etteeka erisooka likulagira bw'oba nga olina omuntu akuli waggulu kati nga munnabyabufuzi olina okubeera nga weegendereza nnyo bakama abo. Etteeka erisooka ligamba never outshine your masters oba never outshine your master. Mu buli mbeera yonna yonna buli kintu ky'obeera okola gezangako nnyo okulaba nga omuntu akuli waggulu oba akuli mu maaso tomulaga nti nno ebintu by'okola obimanyi nnyo. Mulage nti ye kyakola kye kisinga amakulu okusinga gwe ku byokola ki okusinga gwe ku byokola. Kati bw'otunuulira kaadi ya NUP essaawa ya leero nti waliwo ba MP abamu abasuuliddwa nga MP Sseggona, Joyce Baagala. Abantu abo bw'oba ozizaayo akatambi emabega ogenda okulaba nga baagezaako nnyo okwegulumiza ekibiina oba ne mukama waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne balaga nti nno oluusi talina makulu. Bwe tuba tuzzeeyo tujjukira Joyce Baagala alina akakiiko ke yaliko mu Parliament, ekibiina ne kiwandiikira Parliament okubategeeza nti akakiiko ako Joyce Baagala yaliko ne Abedi Bwanika. Ekibiina ne kiwandiikira Parliament nga kigitegeeza nti abantu abo ekibiina tekikyabeesiga ku kakiiko ako, ne bateekawo abantu abalala n'amanya ne gabeera submitted eri Parliament. Naye Joyce Baagala awamu ne Abedi Bwanika baalema okuva mu bifo ebyo. Kitegeeza tebawa respect kibiina kyabwe, kitegeeza tebawa respect mukulembeze waabwe. So bw'otunuulira ebintu ebyo ogenda okulaba essaawa ya leero nti ate omuntu y'omu yabadde avuddeyo ng'ayagala kumuwa kaadi addemu akiikirire abakyala b'Emitiyana. Kyabadde kizibu nnyo okuwa Joyce Baagala kaadi kubanga ffe ng'abamu, nze ng'omuntu nali mwagala nnyo, naye engeri gye yatandika okuzannya politics atawa respect ye kennyini nnyini n'aba nga tali transparent, n'alaga nti nno ate alina ebintu ebirala byasoosowaza okuggyako nga tasoosowaziza kibiina oba mukulembeze we. Kati nze kye naalibadde nteesa singa emabega awo ekibiina we kyawandiika ne kigamba nti Joyce Baagala ekifo ky'olimu kiveemu, nakkiriza n'astepinga down. Essaawa ya leero oba oli awo kaadi eyo yandibadde emuweebwa. Kyova olaba nti abantu nga Abedi Bwanika this time round tebasobodde na kujja kusaba kaadi kubanga baali bamanyi ensobi gye bakola ki ensobi gye bakola. Kyekintu kye kimu n'omukulu Sseggona. Ye ayinza okuba nga talina nsobi eri visible buli omu gy'atunuulira okulaba nti weeri awo, naye nga ye enjogera ye Medard Sseggona akali amaggwa yeegulumiza nnyo. Emabega awo yakola ku statement n'agamba Kyagulanyi wanaamala ebisanja bye bibiri bye baamuwa baani simanyi, nti Sseggona yagenda okuddawo nga president wa National Unity Platform, nga kikulagira ddala nti ye alinganga yasalawo ate nga decision erina kukolebwa bannayuganda oba oli awo ne SEC oba NEC y'ekibiina. Naye statement gye yakola, akukola statement ng'oyinza okulabira ddala nti yagamba nti oli bw'avaawo ye alina okuddawo, tewaliwo omulala ayinza kukola ki ayinza kuddawo. Ne statement endala gye yakolera ku nga basubmitting empapula zaabwe ne baali nga babavetinga, yakola statement emu egamba nti bw'omutunuulira ne CV gy'aleese oba oli awo omuntu yenna abeera mutamiivu obutakola ki obutamuwa kaadi kubanga nga ye alaba nti yasaanidde. Eyo statement osanga yagikola nga agikola kusanyusa bannamawulire abaali bamubuuza, naye yalinganga agamba bali eri ab'akakiiko akali mu kutunuulira n'okwekenneenya ani gwe bawa kaadi, tesinga tebamuwa kaadi bajja kubeera nga abatamiivu. So statement eyo nayo si ntono era yali yakulengeza na kuyisaamu maaso naddala n'abo bazze nabo okuvuganya nabo. Kitegeera okulaga nti nno bo nabo tebalina makulu, ye yalina amakulu, yasoma amateeka, yakola ki. Naye nga Uganda kanjigerageranye ku nnyanja, kaŋŋambe NUP nnyanja, nti
osobola okuvubamu buli kye weetaaga, enkejje, mukene, engege, empuuta, okitegeera. Ate buli kimu kirina omugaso gwakyo. Kati Sseggona muli bw'aba awulira nti abadde empuuta mu nnyanja. So essaawa eno ndowooza kati yessaawa omuntu afune ku ngege kuba buli kimu kiba n'omugaso gwakyo. Congratulations to Walukaga kubanga alaze nti asobola okubeera loyo eri omukulembeze wa National Unity Platform, ate n'akolera n'abantu kuba ndabeko ku bantu abawa testimony nga bagamba nti byakoze ekyengera basaba newaabwe ajje abibakolere ng'abantu ba mu constituency gyagenda okukiikirira. So mu bulamu bwe tubanga tutambuza obulamu bwaffe tufenga nnyo okulaba ku bantu abatwetoolodde, tuleme nnyo okukulembeza kwagala kwaffe, wabula ne oba olina okwagala kwonna kwonna mu bulamu gezaako nnyo okulaga nti abo b'okulembera ate be basinga amakulu okusinga ki? Okusinga ggwe. Buli we weesoosowaza n'oweegulumiza ebiseera ebimu abantu abakugoberera bayinza okuvaako kubanga babeera balaba nti tobawadde respect, tobassaamu kitiibwa, weefaako wekka, weefaako wekka. So mwenna abafunye kaadi za National Unity Platform, congratulations, naye si enkomerero. Olugendo lutandika butandisi. Bw'ofuna kaadi tewandisaanye na kujaguza nnyo, wandibadde omanya bumanya nti yeringanga P7 certificate, PLE. Walina okutuula ebibuuzo bya senior 4 naye obiyite, otuule n'ebya senior 6 obiyite, ogende ku university baleke bakuwa degree. Okitegeera. Bw'oba ofunye kaadi ya National Unity Platform tekitegeeza nti ofuuse mubaka automatically, newankubadde nti ekibiina kya National Unity Platform ky'amaanyi era kisise obwagizi obw'amaanyi, naye ejjukira n'abantu be tugendamu okusaba akalulu baagala abo abagenda obbakolera. Abantu balaba sometimes tebajja kulonda umbrella, tebajja kutikinga butikinzo olw'okuba ng'ozze ku umbrella. Olina okubalaga nti naawe oli committed okuwa services zaabwe, nga olaba Honorable Lutamaguzi e Nakaseke, nga olaba Ssekitoleko e Bamunaanika, nga olaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti alemedde ku mazima, ali transparent, yeewadde yeecommittinze, yeewaddeyo nga sacrifice okulaba nga Munnayuganda anyigirizibwa akola ki? Abaako engeri gy'afunamu mu nsi ye, omugabo gwe gwafuna mu nsi ye okusinziira ku region gy'avaamu, religion mwava, mu tribe mwava, okusinziira ne mu ndowooza ye, buli omu abeere ng'alina freedom. So this time round is 2026, 2031. We believe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga atutwala mu myaka egy'etaano era nga ye mukulembeze gwe tugenda okulonda.